yo luzungu aba obita dicta yes kati nga chenjagala okujirayo nti yadde bogererayo luzungu tebagana kutegererayo luganda abaganira ddala kyovola babakakomezaawo nga ka luzungu ate si buli omuntu akataputa balina kataputira mu school of languages e Makerere atongambye babikyusiza anti ate yo gye bataddemu akalingo kakati zake nero kwago baga nti iko malingo lingo kalingo anti tutegeddeyo nti yoyo nti wali kubanga bema mwine obusobozi obukyusa amaloboozi tukakasa tukyante ekifaananyi temukikyusa katuntu yagambye agenda kuleeta abaaliwo ku mukolo ogwo zakeyo ateberezebwa okuba zakeyo yayogerera ebintu ekikulu si kyekyo kati ekikulu byebigambo ebiri mu katambi nga tonaleeta abajulizi baaliwo tusooke tudde ku katambi n'eyakaleeta yakajja wakana akakyusa amannya gwe wabesinga ku katambi okay gwe wabesinga kuki kuba gwe bw'oba onaaleeta nezaakakkirizibwa okuleeta waba yaliyo kuba nange naliyo kugo mukolo naliyo era akayi gwe kyoba omanya bajja kuyita era ndi witness kuba tosobola kwogera ku kyama kinya walira akayi n'osigalawo fe twagendawo ne baggalawo lakayina naggalawo ne bamuggala tewamanya tewategeera nga njireeta ekibyatukawo ne rediyo ne bajjako omulongooti katoŋŋambo nti honorable zaake yagendayo n'ayogererayo ekigambo kyonna ku oyo yayogera ku nalumansi naye olw'okuba bo balowooza nti ensi bagiwamba yaabwe simanyi oba mu bye tugenda okudisikasinga mu ekiri kubanga katate Kinyamatama mu demarcation za Uganda yandibadde akikirira ate alakaayi si muna Uganda gwe mbuziza gwe ng'olinayo Waiswa akikirira ekiruhura ku levo yonna akakiiko ka Equal Opportunities Commission kalambuludde nabirabye ate bankola bulungi nze gwe babuuza okuddamu ne mbagamba ne bye tubakobanga babuuza gwe abadde nga kafulumya babuuza nze kibumba webale bye bino byennyini bye tujja ne tugamba abantu bye bino bye tuyimiriddeko era ffe Mukama ali naffe nti ebimu bye tuyimiriddeko abantu mubirabye ne mubitegeera ne mugamba nti abaana bano bye boogera biki bayimiridde ku mazima kubanga eno programu ogituma n'amwatulira ne bateekako obunkenke ne bagiyiya ne bagikola bati eno programu twagitandika abantu nga tusuka ababiri twalimu basatu naye nga yo negenda ng'esengejja nga yo y'amazima ebiri baawo tuli bibuulira abantu oba baliwandiika ne batubuulirako naga nti abasajja bayogeranga maki amazima kati kyeraga ki lwatu ekyakibusabusa ebitundu 47 ku buli 100 bigenda mu Western Uganda. Ate mu Western Uganda waliyo olutalo olubaluseeyo lunene olw'amaanyi ennyo ebitundu 15 bigenda mu Central mu Eastern Uganda. Ebitundu 20 mu Northern Region, ebitundu 18 mu Central Region. Kakati tugende by population, waje basinga population nene. Tugende by representation mu parliament, wa abalina ababaka ba parliament abangi nga constituencies bazi kutulamu bonga we balina okubanga bazi kutulamu. Kahonda bwawangula Kahindo tafiire ebushenyi bakutulamu ne bakutuliramu Kahinda afune naye nga ne gye bali bongera Kahinda bali bamaze kujukutulamu era ne baddamu ne bamukutuliramu. Kyogamba constituency esobola okutulwamu ntino ya gundi Waiswa awaira iwakowa ndi kwogera ng'amaino olowooza ndi kuwa ya firimu anti byebyo ne program nankubulidde ne bakutulamu ntino ya gundi okitegedde
Nkiwulidde. Ate nze nkuwadde nti General Kayindo tafiire Kahonda bw'amuwangula mu constituency gye baali bakutuddemu agamba nti nze ate eri gye mbadde nnina obuganzi mukutudde ne mugireka eri ate nga nze ndi eno kitegeeza siyinza kukola ki kuwangula ne bagamba nti kale kano kagenda okukwa ne bakutulamu waajja. Bye nkugamba bya ddala kali ke bayita okutula ku behalf ogolooza mu constituencies ebitaano bani abasinga okuba n'ennyingi. Western Uganda inanko ebizuzo abasooka ebibiri abaka ba parliament. Nenga boda mu population wowe bali abangi. Wano. Wowe baddaka abangi. Mu Eastern. Mu Eastern. Aina 18 ku buli 10. Ate nga naabo ogenda okuba kuba mu tochi nga nawo ate ababaddirira baba n'amaanyi okusinga bo. Naye mu Western Uganda olutalo luliyo lw'amaanyi nnyo nnyo bagamba nti bino tebiri mu Western Uganda bino biri eri mu Baguta. Tibiri eri mu kika kya Baguta. Abaganda abakona ab'emikwano. Ne mu Western Uganda bw'ogamba abantu b'embalala bagamba nti ffenaffe tetugiraba. Bw'oyogera n'abeerukunjiri bagamba tetugiraba. Bw'oyogera n'abantu ab'esingiro bagamba tetugiraba. Emirimu. Naye waliwo bagamba nti abantu batono ba lubatu Abaguta ab'Oganda abakona ab'emikwano be bali mu kulya ensi bokka. Be bali mu kunnyika ensi mu ddubi bokka. Bino bibadde tubyogera ebbanga lyonna nga tubagamba nti ensi tesobola kukula nga a particular grouping of people mwe musazeewo mubeere nti mwayiga ensolo yammwe. Kubanga basooka ne bagamba nti twateere emundu twafuna obwogerero ne tulowooza nti ŋŋombo ne baleeta weyaweyayu. Ojjukira bulungi General Jim Muwezi ng'abuuzaani yali abuuzaani teyali tabuuza Catherine bamugomere yali abuuzaani alina omulamuzi yali abuuza Julia Sebutinde yali abuuzaani mbuza wali luddawo skando namuga wali luddawo weyaweyayu you are under the bed ffe nga tuli yali tukola ki tulwana oba yali abuuza James Ogola noza yali abuuza James Ogola former principal judge kiri ku record. Ne tubatwala ebbanga ng'ebintu ate bye baakola mu lutalo tebyali byabwe byokka. Mu lutalo mwalimu okulya ebintu by'abantu abawano eruwere ente zaagwa. General Yoweri Kaguta Museveni taata wa Tom Kaaya bw'afa ajje mutundwe agamba eggulo limu omugenzi General Tumwine yali yeyaze kubanga yalina attachment nnyo n'omugenzi Tom Kaaya. Akakasa nti baali ente. Ani akakasa? Tumwine. Ne zibalemerawo mu kiraalo kya muzeeyi Tom Kaaya. Tyatedde njenu tulifunzo yawomerwanga nnyo ebo ekibumba. Kakati nawe mpulira ab'olutalo bano abamu nga bagamba tiba Waiswa ne bano olutalo balumanyi. Abo baali ente eruweero mu katokolido teri bayeekera baali balidde ennyama mu byafaayo bya lutalo nga General Yoweri Kaguta Museveni. On admission nerenkera General Yoweri Kaguta Museveni najja n'akola ki? N'akola confirmation. Kakati wakati mwebyo byonna ebyakolebwa mu nsonga ezo zonna ezayimirizibwawo ne beewa obwennannyini ku nsi yaffe era kyekitawaanya ensi yaffe nti ne bwe mukeera ekya ne mukyusa ne mugamba nti mmwe baserwajja okwota mubaddewo ekimala ensi mugyonoonye enguudo temuzikoze amulayo temugakoze amasomero mugasse buli kimu mukyonoonye emyaka 40 temulina kye tetubanjagana wewannyo weewaawo mutuwe ku nsi yaffe tugende mu Uganda empya bayanga. Teri nakyemalira atali mukozi ng'ono taliyo teri dictator
aba mu nsi ye n'aginyunyunta nga yo teri reciprocated ng'ono. Bw'ogenda Zambia Zimbabwe twayogeranga ku Roberto Mugabe naye bw'otuuka Zimbabwe balina road infrastructure. Balina road infrastructure. Ne wano waliwo ebikolebwa. Ate wa ng'okutuuka wano lutalo Kayongo totunuzanga omwana we bunaayira nga tolina ku kyawaka ky'omusizeemu. Abaana omusigamu ky'omusizeemu awo kyakola ki? Kyatwala. Ky'omusizeemu kyatwala kyogamba kati gwe ahaka Akayongo nakugamba nti tuwo kyaganya gwe mpa kye bakoze. Nolina bikumenyera. Amenya leero ddamu sibijjukira kubanga gwe ndaba ng'oba otaddewo biteeke. Oba kubiri bya Uganda Communications Commission nti tetugalawo. Kale teida kuigalawo wayo leta byoleta. Gwe bakubiri bya Equal Opportunities Commission ye yenyini yagambye nti bali mu kuwewa emirimu basuka. Ate gwe n'ogamba nti mu bantu bonna bantu laki ye bantu laki yani aliwa owa civil aviation bamutoleki seniors 4 kati gwe senior 4 abanga afuga bya nyonyi goloza abafuga ebirala basenior ki omanyi nawuliranga story edda ngera tamale mirundi oyo yaginyumiza senior ngamba nti waliwo emmeri gye basuula mu nnyanja naye yagisulamu yali kizibe wa Nasasira yaveeyo kazo nti najja nga yakoma mu senior 6 nga alina ekiro tekivuga emmeri tinasulamu emmeri yaffe mazzi paka leero tesobola kuvaamu olwa costa erina okugijjayo nga eri avuga yali yayigiraawo yajjanga mu mugundi wakusimuulamu mu buyonjo n'akola kyawe ejjukira taata ye minisita kuba Nasasira zino enguudo ze tulina kati yali responsible Jono Yoweri Museveni lwaki tuyinza kumusonyiwa yalonda Nasasira ow'omu nnyumba emyaka abiri nga balina programu ya infrastructure. Leero bw'otunuulira programu yaabwe y'emyaka 2 wawe baatuleka. Kanzije katono Waiswa. Ekirungo ky'ebisanyizo ekisinga kiri ku Makula Chika. Nga family comedy olugambo lw'abaserebo olwokya Nigeria series ezakabi ezikwata omubabiro ne Hello Mr. Right buli lwa Sunday sawa 2 ez'ekiro. Hello Mr. Right yeshe y'omukwano ejjudde obuvubuka bakabi abalina swag aba buli kika. Makula Chika eri ku Star Times channel 229 ku Antenna ne channel 493 ku Dish. Makula Chika ekirungo kyekyo. Bajita Pale FM 107.9 Ekula eri omutwe bulijjo nze Kayongo Hakim ndine amyuko mwogezi w'ekibiina kya NUP Alex Waiswa Mufumbiro tuli mu program namwatulira. So abantu kakati kyeraga lwatu toyinza kugamba nti gwe mbuli kintu mwe mu kiina kimwena kyomweka kyemugamba mu masomero gali abaana gye tusomeseza abaana babayo bamwe bokka ate abaana babaguta tetubalabayo. Ekyokubiri wakati mu kuwa abantu bamwe emirimu ebitundu 47 ku buli 100 ng'ate nkakasa n'ekyo bulimba bodiginga deeper bali abitundu 80 ku buli 100 bodiginga deeper bali ebitundu 80 ku buli 100 kakati kitegeeza nti wagenda kubawo okwesulika mu byenfuna. Kitegeeza buli bwo affecting the bigger population gwe no gifestingako the smaller population mugenda ku creating economic imbalance mugenda kuba temuva mu inflation sente za buli kiseera okunaabuuka n'okugwa omutindo n'omuwendo. Kyovola ba sente ya Uganda tebagigula Kenya, sente ya Uganda tebagigula Rwanda, sente ya Uganda tebagigula Tanzania, sente ya Uganda tebagigula Southern Sudan. Lwaki? Kubanga teina mutindo yanaabuuka. Naye nga Jeno Yoweri Kaguta Museveni bajjajjaffe yakwata miliyoni 1 n'abawaka 7 atereze ebyenfuna n'atunda privatization of government assets okulaga nti walina okubawo micromanagement walina okubeerawo private interest
mu bantu bannakyewa okubanga bonna basobola okubanga basobola okukola business mu liberalizing economy ne batekawo privatization wadde zaali pointers yayitakirizaamu ng'ajja mu nsiko gyayita ideology nti kati bo bali ideologically oriented bwe bamaliriza okukola ekyo ne bakeera ku makya nga batekinze over ne badivertinga ku ebyo bye baali bapreachinze bo bennyini. Kakati wetuli olwaleero ate nojja n'ogamba nti Amini yali mukyamu nga Amini yaddamu n'empowering abantu mu byenfuna kubanga Kayongo we bakugoba wano ne baleeta omuntu enkya tayinza kwakirawo. Ekisooka bali abamu baba bakumanyiira nti gwe olina okulwaninga programu eyo balwawo okuwa omupya omukisa bamala kumuwuliza naga nti naye noono ajja kukola ki kubanga birimu consistency. Kayongo bantu batono nnyo betugenda benze bengenda n'enfesinga nga government teyogedde nabo tebapreparinze butabe balina kuhandlinga program gye tugendamu nosanga omuntu nakubuuza ebibuuzo neweebuuza nti ono abeera maka we Madina Magharibi Mashariki nga si bizibu naye nga bimujja mu kubeera nti awangalira mu Uganda. Mumba otegera kimugamba ekyo kyonna nti abantu baba balina okuwa obudde gwe okulaba nti the effect of change ebeeri weeri ne tukwata Africa nebanga bano we bakwatira obuyinza olwaleero lwaki abayisiraamu mpaka leero mukute namba emu mu busuubuzi ye empowerment Amini gye waba na Uganda mu 1972 ako kakwate anti nze ndi wabyafaayo tikinge wali ti tijenoyini Amini dada ensonga lwaki olina masigidi eno Old Kampala weri yensonga nti Amini yakikola mu 72 omukulembeze takola byaleero kati fe abaliwo tutendereza Kyagulanyi okuba nti yazimba ekitebe naye abakiriganyulwamu ate be bazzukulu baffe abaliraba nti kyali kya muwendo nnyo okuba nti twali tubatandikirawo okuba n'amaka n'ensibuko wa we babeera as a generation kubanga byoteekateeka nga bwe nagamba kuli nti yeteekateeka yakola ki yasembera ne bwoleetako faaza togaa nti banaye faaza nze mulese ku makya mu motoka yange yabadde nnyonjo nnyo faaza mutuusizza bw'oba tolina holema tulimoni tolina mpeta nti kati olwo empeta bewedde tolina confirmation mugigi tolina mugigi tolina confirmation kitegeeza tomalaayo guni nga tomwogedde guni nga tojogedde katekisimu obimanyi eyeteeseteese yakola ki yasembera kakati ensi yaffe tebagiteeseteese ensi yaffe bagiryazaamaanyiza ensi yaffe bagikubye pungulu bagisibye pungulu gwe nagamba nti enguudo tezikoleddwa ne elasticity y'enguudo gwe weewuunya otya nti enguudo z'abazungu ze bateekawo enguudo za Amini ze yateekawo enguudo z'Obote ze yateekawo zirasinze emyaka egisukka 4 nga oba 3 ana kuba bano batukuta 4 nga tuzirabako nti olwo lwaliwo ku Amini eriyo woyitanga Collins noga Museveni alidde ensi eno ku level nti ne Collins kati tukyalinza kurealizinga yaliwo Amini nti aweddewo because omukulembeze olina kubeera visionary olina okubeera ng'olengera ate abantu babulijjo batakola ki naye kati wano emyaka 4 ku report card ng'otiikinga buli kimu nga bwengambye nti okinonya kyakubula naffe bwe tujja wano twagala tujja tubagambe nti NRA kino ekitukoledde naye okinoonya ku marking guide okusinziira ku nsinga bwetambula n'obulwa n'omukulembeze wammwe yennyini bw'afuna ennaku zino omukisa engeri gyali nti kati ali mu advanced age nedi the law of diminishing marginal utility azanyanga ali mu opposition wowulira gye n'Omuseveni kati ate alinga ye Bobby kubanga Bobby byayogera naye oluusi abyogera bw'atuuka e Dubai n'agamba nti eno Dubai ete yatuleka etya
byebyo bye tugamba bannayuganda nti ensi yaffe erina okubanga erimu obwenkanya ku platform zonna okusobola okubanga waliwo equal opportunities nti omwana ekikuza ensi ekikuza America kwe kuba nti omuddugavu ova wano ne bagamba nti kati gwe okulira NASA olw'obwongo bw'okola ki ensi developinga ku meritocracy nti edda omwana eyawandikanga ekitabo oyo Dr. Muvawala Katikkiro w'Ebusoga pamphlet ya oba yali ya economics oba yaki bagamba yagiwandika mu peni yasomanga ya mu mukono gwe kubanga teyalina ssente zisobola gula ki n'agikoppa okuva mu library n'agiza mu mukono gwe n'abanga alina pamphlet in his own handwriting kakati n'abanga olwaleero ye director wa executive director wa National Planning Authority ngera ina prospects n'okubeera governor wa Bank of Uganda yagenda n'akolako for international economic financing e Bulaya n'ekirala nti yalina equal opportunity okuva gye yava Busoga College mwiri nga talina resources naye nga alina obwongo okujja okuba nga ali ku national stage olwalira abaana bameka abasobola okuva eruwuuka abasobola okuva enanvunaano abasobola okuva emiti ebiri ne bajja ku national cake okusinzira ku setting ya Janet Kataha Museveni mu byenjigiriza. Bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omutwe bulijjo. Waiswa leero mbadde ngoberera ebigambo bya leader of opposition Mathas Mpuuga Nsamba ategeeza nti leero caucus eya opposition etudde n'esalawo okusigala nga basibye ekikookolo obutadda mu parliament paka ng'ensonga ez'abafulumya ziwuliddwa. Sipiika Ntamonga agambye nti abali ku ludda oluvuganya gavumenti agenda kubala entuula 15 bwe batajja mu parliament agenda bagoba. Tandikirawo. Kakati Anita Mongo era nga bwe nkugambye naye ebyo byonna era muddeyo nga bannayuganda ffe mutusiime tetwandyagadde programu eno okubeeraho nga tubasaba otusiima naye oluusi twagala abantu okutusiima musigale nga muwuliriza era nga muwaayo nnyo obudde ku eno programu nabagamba nti omukisa Uganda gwefunye ogusembyeyo okubeera omubi nga gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni egwa bwe bukulembeze ate bwayolesezza mu nnamba z'alonze okusamba empiki naye mu kisanja kino kyeyanyaga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kyova olaba nti kyabuvunaanyizibwa nnyo buli munnayuganda okukola nga taweera wadde gwe ng'olowooza nti oli mu kifo kya position of comfort okulaba nti tukyusa embeera ya Uganda nti okuba nti Anita Mongo olwaleero sipiika wa parliament nze talinayo kyali kyakola n'eki kyenyinza kuwakanya teriyo kintu n'eki kyenyinza kola ki kuwakanya ti Anita Mongo yakikoze tewaliiwo kintu nakitya kyenyinza kuwakanya lwaki kubanga nze mumanyi nabagamba nti parliament egenze mu mikono gy'abamafia office eri tebaako linnya lyo oli bamuyita deputy speaker Thomas Taiwa era soko omujjeko erinnya erya Thomas era alondebwa mu mateeka okukumyuka nga toliiwo ontegedde bulungi okukumyuka nga takola ki nga toliiwo nti gwe wonna w'obeerera toliiwo by law by constitution ye yabeera speaker nga naawe waliko mu position eyo yemu nga mupreachinga continuity tuendelee tufanye kazi tugende maaso ogamba otya nti nga babadde bakubiriza parliament olw'okuba obadde mu leave nti gwe badde togoberera biri mu parliament oba mukulembeze tusokeraawo wennyini awo Kayungu bw'ogenda mu leave oba toddamu nakumanya bikwata ku eno programu ya Mannaamu Atulira mbangoberera bwe bagiteekako gwe obudde oba okola ki mbampuliriza oba ontegedde nti speaker wa parliament gwe tusasula ssente olw'okuba abadde mu maternity leave owulira olw'okuba abadde muki mu maternity leave tategedde kintu kyonna kiri mu parliament
Tagambye nti tategedde kiriyo. Yagambye ekyafulumya entula zino bwebazimiisinga nga tebamubuulidde agenda bagoba. Abagobe. Anti omanyi ye amanya nga bwe yagoba baani. Omanyi simanyi lwaki yewe ekifuba kyatayina. Gwe Madam Speaker. Madam Speaker. Tumwerezo obaka? Luzungu. Luzungu? Twogere Luzungu? Lukobe. Luzungu. Madam Speaker. Point of procedure. I want to inform you, Madam Speaker, Anita Monk, that before you evoke the chasing of the opposition members of Parliament from Parliament, please, Madam Speaker, take note. Conservatively take note, Madam Speaker, that on the other side of government, you try to chase Honorable Namuganza and you are defeated very badly. We don't want you to be defeated another time, Madam Speaker. Preserve the decorum of the wig you put on behalf of Ugandans, Madam Speaker. Bagita pale FM. Neo tegede byemgaye. Nti kuna Muganza bamukuba nenkona yanwa. Bamukona Namuganza tomulabawo. Teyamugobawo. Teyalayira. Teyalayira nenga ntajja kumusobola. Wali awo. Ne mungamba ki? Ne baga nti alimba. Naga ntajja kumusobola. Kuba naye amaanyi bakola ki? Ne wano agamba nti baba weereza kukiikirira bantu. Parliament mugidduseemu Parliament yamwe ng'abantu babata. Nga Parliament yamwe abantu babata. Mujja mbyogerere wano. Ate wa abagambe mu babyogedde ebbanga lyonna babyogedde ebbanga lyonna ye mwana mutali mu nsindala. Olwaleero bo bennyini aba gavumenti bakkiriza nti abantu 18 on their own admission bonga gavumenti kube tubawadde abangi bo bennyini bakkiriza nti 18 nti bamanyi gye bali batuwe emirambo gyabwe bakkirize nti baafa bakkirize nti kati baalemererwa kubanga tuwa omusolo nga bwe bawa omusolo. Tutegeera nga bwe bategeera era tusobola obutategeera nga bwe batategeera. Kati oŋŋamba otya kwekubala ate okwekijega nga ye mwennyini alina enkikoze yali akubiriza akeera ate ku makya n'alaga nti tamanyi kiriwo olutalo mu kkubo mu luleete munda. Oba naye mwennyini anywa ku musaayi gw'abantu guno gwe tukaabira nga yanywa. Ate kati baliwa Kayongo bano Kayongo baliwa abantu betwogerako baba kuba ne babata. Jeno Yoweri Kaguta Museveni yajja n'atugamba ng'ensi nti tugenda kuleka abantu bano amanya nga Kanata Muhammad nedda mulira bagasoma. Where are they? Bali ku public record. Prime Minister mumuyita muvubi mumuyita mutya simanyi yekola atya simanyi ye mwesuuzi simanyi yesuula eddalu ye yennyini yajja ng'akutta olupapula lwa security. Kubanga you must go ng'akutta olupapula lwa byebyokwerinda nga bava mu lukiiko era oyo Anita Mongo nga yava okulukye yalinga nga bakakasizza nti Kibalama baamukwata nga y'omu ku baali batta abasirikale. Kati ffe tuli bajege kwenkanidde awo. Olunaku lw'eggulo njovu omuyekera njovu omu kubasuubira nti beyokya ne batourist okusinziira ku NRA okay bwe bamuleese bamutute mu kooti z'abantu ba bulijjo omuyekera njovu abadde ate abantu owa ADF kasese wa nga nejono yo yagamba nti banaye lero tukuto omuyekera go bayita njovu bamutute mu kooti za bulijjo Machete Kalanzi Olivia Lutaya bali mu court martial. Ono gwe muyita speaker gwe muyita speaker yalondebwa gwe muyita speaker nakugamba nti yalina byalina okuddamu. Kanzi gye tutandikirawo. Family bannange kizibu nnyo okukkiriziganya ku kintu ekyokuwuliriza radio tetukkiriza